Inside Story Uganda, real source of political updates. Faruku Ntege gye baalaze bona bogenze parliament era gwali soose nayo muganda wange Erias olowooza ki ku ky'okuteesa ekyo otulambya obufuzi nobirengera mu maaso wetulina galubindi ze zirengera ebyobufuzi byo binaaba mu maaso gobiramu ki ebyokuteesa nze naali soose nziza ssebo ensonga y'enteeseganya eno mukulu wange Faruku mukulike eyo omanyi omulamwa guno bwe nagufunye abadde bampise ku program naye ndaba ng'ate mulimu erinnya lya mukulu wange ate mukwano gwange Yusufu Nsibambi okwegatta ku NRM okuteesa ndowooza tulina ekizibu mu Uganda ebintu ebisinga obungi tubiteeka nnyo ku bantu kinoomu kyemmanyi nti mu bbanga eryo okuva bakulu bange bano de baava wa president yakwogera ne bannayuganda bangi nnyo ate bwe tubeera bannabyabufuzi tujja ne twewa ebbeetu ne tulowooza nti oba ffe tusinga mu Uganda okuba ab'omugaso. Kyemmanyi nti no waliyo abakadde bannayuganda abavubuka bannaddiini abantu ab'engeri ez'enjawulo aboogera ne pulezidenti buli lunaku ku nsonga ez'enjawulo. Muganda wange Javiira abadde ayogera n'agamba nti abantu abasinga obungi be baasibye abali mu makomera ba NUP nedda abantu abasinga abantu bannayuganda bonna kubanga osanga oli nga bamukutte nga wa NUP naye ate nga mukyala we wa kibiina kirala ng'abantu abasinga okulumwa sina mwami Javiira oba pulezidenti we NUP naye nga bantu bo bawangaala nabo n'olwekyo simanyi wa gye kyava kibadde kitambula mu byobufuzi byaffe okumala ebbanga ddene nti bw'obeera munnabyabufuzi ku ludda oluvuganya toteekwa kwogera na bali mu buyinza naddala wadde pulezidenti ate nga nabo basaasira. Nze namala ebbanga ddene nnyo nga neetegereza Dr. Kizza Besigye nga munnamawulire simanyi noba namuwandikako stories meka naye oyo omu naye nga FDC yonna awo FDC nga y'amaanyi nnyo kati ng'owuliriza ensonga ezisinga obukulu ng'abantu bajja ne baawulamu obukuukulu nabaga bali bagende wa Museveni waliyo mwami Amanya Mushega lumu najja n'agamba twamugamba nti wabadde wa pulezidenti baatugambye naga nti ye nze Museveni mumanyidde emyaka egisinga gy'obadde omulamu kakati olw'okuba twayawukanye endowooza nze ne mbeera mu FDC nga ye alimu NRM kitegeeza sikirizibwa kwogera naye lekeraawo. Waliwo ekintu ekyo mu byobufuzi bw'obeera nga muganda wange Javiira baakulondedde ku kaadi y'NUP obeera musibe. Agambye wano mukulu wange Ntege nti kakati tunula mu kamera ogambe nti nabaddeyo. Ntege n'abeera wa fitina n'amuwaayiriza kati n'amugamba twali ffenna n'ebifaananyi nsobola okubireeta oyinza okulaba ekigwa ku Javiira n'amuwaayiriza twabadde ffenna oyinza okulaba bw'obeera toyagala Javiira genda bugenzi ekavule waba ogambe nti omusajja oyo abeera ayeesiba Gomesi n'agenda mu State House. Naye kyenjagala okutuukako nti bw'obeera munnabyabufuzi n'osalawo nti njagala kubeera mukulembeze twalirowoozezza nti obeera olina omutwe ogwetegeerera nga ne bw'obeera nga gwe pulezidenti we NUP mwami Kyagulanyi Ssentamu kyandibadde mu nsi eri free osobola okukeera enkya
n'okubira General Museveni essimu n'ogenda mu State House ne mwogera ku nsonga gye waali agadde okwogerako n'ovaayo n'obuulira bannamawulire n'obuulira bannayuganda nti omanyi nagenze ne ndaba General Museveni tetwayogedde ku nsonga yakola ki yakuva mu buyinza kuba eyo yesinga obukulu ab'opposition gye boogerako si bwe kiri naye leero twabadde twogera ku nsonga eno oba eri ye ebifo baminisita tubaagala ayinza okuba tayagala baminisita ekyo kinene ekyokukola ki ekyokugabana obuyinza bayinza okuba si kyeboogerako naye akati ngaensonga gye boogerako tugeze ekwata ku districts okutunda emirimu oba ku Public Service Commission nti mu Uganda tosobola kukola ki kufuna mulimu tosobola kufuna mulimu okujjaho nga balanze emirimu gya gavumenti n'ogenda n'okola ki n'ofuna gw'ofunye n'osasula obutitimbe bw'essente okufuna omulimu ogwo kakati ayinza okugaa nti ebintu ebisinga obunene tetukkaanya na pulezidenti wa Uganda naye ffene tuli bannayuganda ate ebbanga lyamala nga ye pulezidenti wa Uganda twagala ebintu byakola bibeere birungi nnyo ku lw'abannayuganda n'olwekyo to agree without being disagreeable ng'omuzungu bwe yaligambye nti naye kati ekizibu ky'ofuna bw'obeera mukulembeze w'ekibiina ekivuganya kati bw'oba oyagala okulaba abantu bonna bawagira mwami Kyagulanyi bakeere enkya bamuvume basusse akeere ku makya agambe nti no nagenze mu State House okwogera ne president oba ekifaananyi kiveeyo obuvikale nga ye teyakyogeddeko kati awo tuli mu busibe bwe tuteekwa okuvaamu kubanga ekyamazima President Museveni kaakati agenda kulayira ekisanja ekirala nga pulezidenti waffe ekyo emyaka 5 miramba nga ssente zagenda okukozesa okukola emirimu mu Uganda za Uganda tekuli kikumi kye wadde ssente zaffe nga bannayuganda ssente ezo ziteekwa okukola emirimu egitwala eggwanga lyaffe mu maaso kulanga abaana baffe basoma bulungi tujjanjabwa bulungi ssente ntono ze tulina zikozesebwa mu ngeri esembayo okuba ennungi nze ndowooza nti mu byobufuzi ebigonjofu bye twali badde tulwanirira okuzimba n'omuntu pulezidenti wa NUP obaani yali badde ayinako eddoboozi mu byenfuga ebyobufuzi ng'obijjeeko ne tutatabiikiriza bya bufuzi mu byanfuga n'olwekyo nyinza okuba njogedde bingi okulandagga okuva ku kyewambuuzizza naye mwami Ntege mwami Nsibambi ne banne nze ndowooza baddembe okwogera ne president nga bwe naali badde ow'eddembe nga munnayuganda omulala yenna bwe yaali badde ow'eddembe naye ate bwe bagenda mwami Javira yabadde agamba nti bagenda batya nga tebeebuuza ku NUP tebeetaaga lukusa NUP ate era nabwe bwe bagenda si kituufu bw'okujja ate kugamba nti no twadde twogera ku lw'NUP boogera ku lwabo okujjako ng'omuntu akutumye n'akuwa agency n'akugamba nti kakati genda okole kino genda oteeseze bwe genda oteese ne president ate ensonga ze twogerako nkulu abantu ab'enjawulo bazoogerako ndowooza obulabe bwe tuyinza okuba nabwo obusinga obunene singa olunaku lukya nga president ali mu kakuuni ke bannayuganda bamuzira bagaffe tetwogera naye ekyo kiyinza okuba ekinene n'asigaza nga ebirowoozo bye byekka byalina abantu bekasaaka akeetooloddewo akatono ke kateekwa okwogera ateekwa okuwulira ebintu eby'abantu abatakkaanya naye nga babimugambye oba gabiteeka mu nkola batabitaddeemu akasembayo katono nnyo ku nsonga eno ey'okuteeseganya amini ey'okwogeziganya n'abakulembeze nali munnamawulire ku monitor nagenda Embaale namalayo ennaku 2 nga ninda kwogera ne Professor Dan Wadada Nabudere kama amusaasire kati yamutta nemugana naye gwe Professor omulamba kiki ekyakutanula ogenda okole mu gavumenti ya Amini n'agamba nti
ebbanga lye nakolera mu gavumenti ya Amin siryejjusa ate kyenejjusa lwakuba nti nakolerayo katono n'alibadde ebbanga lyonna kubanga gye Amin yajja n'akwata obukulembeze ng'ebintu ebimu oba oliawo ebisinga ebyokuddukanya gavumenti tabimanyi kati yali yeetaaga abantu nga ffe yakiyita moderating voice nga waliwo ebintu bingi ono byanayogera maali ya Mungu nayogera nono nayogera naye ate newabeerayo noono ayogera empola mpola ng'olukiiko luwedde n'agamba naye general waliwo nakino nakiri kati bannayuganda ndowooza tulina ebbugumu lingi nnyo eriri mu ggwanga lyaffe abantu basunguwavu kubanga ebintu bingi tebigenda bulungi ndowooza abakulembeze kikulu nnyo okutwala obuvunaanyizibwa okulaba ngeri kyendala gye tusobola okuddamu okwerowoozaako ku ngeri y'okutwala eggwanga lyaffe. Kwebaziza mukama wange ambalowooza n'endowooza amalala gye batambula nayo generally agamba nti President Museveni abaddewo ebbanga ddene akoze ku bintu bingi kanaatunulira gwe agamba nti osobola okubaako kyokyusa mu bigenda mu maaso n'anyooma gwe nga tanyooma mukulembeze naye gwe gwanyooma nti gwani alowooza nti onaagendera pulezidenti w'eggwanga lino omugambe ky'omugamba era akyuse akitambulireko muleke asobola okukola ye kyalowooza gattako mbadde nsaba ekisookera ddala kutereeza mu kantu katono nnyo ewa Haji Mukiibi ono nti saagambye nti Honorable Nsibambi ne ttiimu ye babadde balina okonsultinga Nuupu nga tebannagenda mu State House. Ekyo gw'okyogedde nayo kinsibyeko. Njagala kukitereeza nti babadde balina okwengeejinga ba stakeholders si Nuupu yokka. Nuupu y'emu ku ba stakeholders. Ekyokubiri nti bwe baatuuse eri bwe baba nga babadde n'endowooza zaabwe ng'abantu nga gurupu y'abantu bandikyogedde butereevu nti ffe nga ffe twerowoozezzaako bwetu ne bataga nti bagenze kukiikirira bantu bonna wadde endowooza yaabwe eyinza okuba ng'ekwata ku bantu bangi naye mugitutte mutya Ensibambi Edibya Mutere mugitutte mutya erinnya lya mukulu Nsibambi yabakulembedde lyeyambisizza atogamba nti Ensibambi Edibya Mutere akimanyi era naye kyemmanyi kati ne bwe yeebaka akirowoozaako okusinziira ku reaction ne feedback gy'ajje mba Uganda. Soko emireka mukulu ono agambye bali kutuweereza ssebo nze promoter wa Rebecca Jingo Hadija Ekibibi mwami Mukiibi Eriasa Serunjoji kojja wange mutumidde nnyo mwebaza byakola ne muŋŋambire tumusaba era twagala kulaba nga Butambala empya batukolera nnyo nga bwe tubadde tubasuubiramu kigambo kikulu nnyo kyagumizaawo ina mukyala waswa wano agambye mukulu Kaluli nkutumidde munakyalo ndabira mukulu bowa former Ssaabakristo waffe abeewa Kiso parish mukyala Dorothy Waswa Enaluvule yakutumidde oyo akwebazizza nnyo Fred Walusimbi natudde dda nsinzidde wano e West Croydon mu UK abateesa abalina okimanya baba bateesa okubaako n'abaana abakyasoma nga babalaba enjawulo y'amaanyi era nnene wakati wa pulezidenti w'ensi ne oyo gwe muyita pulezidenti njagala kugumiza kyamukulu Kijavera kyali amubuuzizza ekya pulezidenti yaani nti bakulaba abaana abato abali awaka bakyasoma era ono beyadaabuuza ono agambye Seruga nkulamusizza ssebo nze Mukasa Tom Eggaba okuteesa si kubi naye abakulembeze b'ebibiina bateekeddwa okwetaba mu nteeseganya so si abo abaagwa mu kalulu kulembeza de yekwese nga taliiwo mukulu Ntege ono kakonyeko katono kyennabyamu nti mmwe mwamala kubeera mu kalulu abasinga mu kibiina mu dialogue eyo ne mutusala okuteesa ne president
amukwe bajja bagenda bagamba nti mwerowoozaako mwekka mulowooza ku byammwe ebizibu ebibakwatako mmwenga abantu ddamu abantu abo mu kateekateeka kyakatono tugende mu maaso. Okusooka kwa byonna njagala kubeebaza kubaaba olaba amaloboozi bakitegeeza nti abantu batulaba tetwazze kweraba bafekka twazze kubaganya birowoozo ekyo nno kizzaamu amaanyi kuba nti abantu batugoberera. Abagambye nti katono clarifications enjagala okukola wano esooka ndowooza tuzze tukyogera entakera okuva we twatandika nti saagala ali eyo oba muntu oba kibiina oba religious sect okwewaayiriza nti yatutuma aba yeewaayiriza era si gy'aviira oba oli naye ffe abalowooza kubanga nina eddembe ery'okulowooza nga bwe ndowooza kubanga constitution yaffe eri very clear bwe yali etuwa amaanyi baframers baayo batunulira ensonga nyingi naye mu ntandikwa kye baatandikirako bagamba power belongs to the people. Tebagiwa kibiina kya byabufuzi tebagiwa sekiti ya ddiini obaani bagamba power belongs to the people. Amaanyi ago agatuweebwa ssemateeka ge gatanula Hajji Ntege n'abamufaananya endowooza abangi abali eyo ne bakimanya nti tulina eddembe okgenda okweyogerera tusobola okugendera mu gurupu nsobola okugenda ebyo byonna byenkakatako tewaliwo nsobi gye mba nkoze eki gye mba nkoze era amaloboozi gano sigogerera nuupu era mwana gyabira akakonyeeko aga nti nuupu was not consulted siri wano siri mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform tuli wano oba ndi wano ayina endowooza ekkiririza mu kuteesa era singa naba National Unity Platform nafunye aboogezi wamba manyi nakuyise kujja mu programu eyo kuba nakulaba entebe webale nnyo era kyeseegaana entebe nagendayo ate yesiba masiki tuku nga sambadde gomesi sasinga hijabu oba abaya zino nagenda era siri mu kake mu ekyo so nagenda n'endowooza yana emirembe ogirina bulungi yes tewaliwo nsonga so ku nsonga eyo saagala muntu yenna ekyaweerera nokirowoozaako era omulanga gwaffe gwe tukuba eri abantu abo abalina endowooza etufaanana okujja okutwegattako musobola okujjira mu gurupu eryo ddembe lyammwe musobola okujjanga obwannamunigina gwe ng'omuntu oleete ebirowoozo byo ebirungi byoyagala twogereko kubanga enjogerezeganya n'enteeseganya zikyagenda mu maaso tuli mu kusambula busambuzi tutema vuunike tetunnateekamu nansigo so twetaaga okgenda okuzimba ensigo eyo nga ennimiro yaffe eteekeddwa bulungi. Webanyo mukulu Seruga webali tuweereza bannayuganda era ngambira omukulu omulonde oyo nti President Museveni alwana kumalawo opposition agambye nti President Museveni alwana kumalawo opposition nti mubuuze kibi ki ekiri mu nsonga eyo opposition Rwanda tebalina opposition n'eggwanga lyabwe litikula ligenda mu maaso buli lukya ate Uganda ekyali mu nkola yatuvuganye tuli mu bizibu ffe abali mu nkola yatuvuganye tuli mu bizibu so akirowoozeeko nakyo ebyokulonda buli lukya bikyuka era bitambula birina okutambula. Luwugge Musa ali Gine Conakry yasinzidde okumpeeza message eyo era nkwebaza nnyo kavune makanika wa Toyota mu Ndeeba abagenze mu NRM nga bagudde mu kalulu mubaleke baali bamukirenga kigambo kitwa tujjukira njagala sebo nga sinnakikuwa kubanga nkirina waliwo ensonga ezimu omuganda wange Javira zeyayogeddeko honorable bwendereka nga sizitangazizza abantu bayinza okutwala ekyo kunkikiriza mu bwangu kubanga yagambye nti abasibe abasinga bannuupu therefore ffe tetulina ddembe kubateeseza listen wagambye nti ne betuteeseza
bagiwanokodde ensonga y'abasibe kuba naye eri mu nsonga mwezi enkulu eziri ku mmeeza yaffe naye abasibe abasinga baaki banno nga tetugenze consultinga kibiina kyabwe nabo tubateeseza ffe tugamba nti tuteeseza abasibe bonna oli nga tannaba kubeera wa Nuupu asooka kubeera munnayuganda era njagala okukakasa ate no tusanzemu n'obuzibu era tukijjeyo tukyogereko kubanga eyo gye tuyita nga tunoonya abasibe kubanga bangi n'okumanya tebamanyikiddwa wajje bali tumanyiko bana abanene Waiswa Mufumbiro Muwanga Kivumbi Akireewo abo abanene naye abaana b'abantu ababakyala abanaku abali abasajja abanaku bali mu makomero eyo nga tebawulirangako na kigambo kiyitibwa mu kkooti wadde baleeteddwayo balabe batunule mu maaso g'omulamuzi nga bali eyo basibiddwa so ffe abo betuteeseza era bwe tugenzeeyo tukisanze ng'abamu waliwo abakulembeze abamu abagenzeeyo mu makomera nga bagaana abaana abo babaganye muteekeddwa kukozesa amakubo gali ag'okuyita mu kkooti ne babata ebyo byonna ffe bye tutunuulira is it a legal matter bwe ba legal matter abagipasuuwize ku ludda olwo bafunye eki secondly bakwatibwa ku nsonga za byabufuzi nazo tetukkiriza nti nsonga ya byabufuzi bwe banga nsonga ya byabufuzi bagisolovinga naki bagisolovinga na nsonga za byabufuzi kyekigireeta kuki ku mmeeza kubanga lwaki bandi badde nga tebateereddwa lwaki tebaleetebwa mu kkooti okuwozesebwa so ebyo byonna byakwebuulirira nga tuzze mu kasenge kaffe twamala kwebuulirira ku nsonga nnyingi zonna zetwogerako odda ku nsonga endala yagambye nti bwanansi bambi nga tuli wakati mu kuteesa n'agenda tutafe kiringa ekirendalinga enteesaganya zino null and void that's not true at all kubanga ensonga zino si za bwanansi bambi ayina ndowooza kyenkakasa obulungi nakyeyegalidde ne mugamba nti simulinaako mutawaana yonna gyeraze nze ngaali mu nteesaganya zino nategedde nti awo twawangudde olw'ensonga omuntu gwe tutembeya naye ensonga ate asemberedde wa gye tuteeseza therefore endowooza yaffe agenze nayo era ajja kuba connection nene etuyamba okulaba ng'ensonga zaffe tuziggusa ensonga endala Mao nti yagenda wa President Museveni era ng'akiikirira ba opposition. That is not true. Mao yagenda ng'ekibiina kya DP era buli kibiina kirina enteekateeka yaakyo bwe kyandiyagadde otambuza eggwanga. Mao yasitula nsonga za DP ze yatwala n'enteesaganya zaali za DP. Ffe tetuli ku kibiina tetuli ku any organization nti oba yatusindise oba any religious affiliation. No, tulinga bannayuganda abalumirirwa abalina obulumi ku ebyo bigenda mu maaso. Onanga ensonga nagyayagala okutereeza eya Honorable Kabuusu Bwana Javira yagambye nti yasabye ssente. Yagambye nti tulera ssente. Yagambye yes. Nti balina okubawa ssente ezinakola kati awe wale nanka yes ssente tuzeetaaga. Yagambyeko nti tugenda kuzijja wa President Museveni. Yagambye tugenda ku mobilizinga because muguno omulimu munene. Ebirowoozo byetufuna tebiri wano mu Kampala we tutudde biri mu ggwanga lyonna kubanga bonna naali Ajumanyi naali Eddokolo naali Arua naali Bukomansimbi munnayuganda ayagala eddembe lye okulaba ng'ensi yetambula bulungi. Sekyo nakyo njagala kitegeerekeka bulungi nnyo. Ensimbi tuzaagala naye tugenda zemobilizinga. Mobilizinga kitegeeza ne bwenkubira Sserugga ngano waayi ensonga eno etambula nenkubira Mukiibi ensonga eno etambula contribution yeriki n'omulala afaanana ekigambo kyange kyagala obona kimpa njagala kankikuwe. Waliwo omukulu eyasinzidde n'agamba nti twamala kugwa omuntu buno bukulu bw'obuleka nga buyimiridde oli ayinza okugera n'ensonga yeeyo obudde bunzika. Yes, twagala okutegeeza nti tuli bannayuganda mu nteekateeka y'okuteesa tebaagamba nti ono wakikola gundi ajja kuba mumpi oba muwanvu onoobeera kino osooka obeere kino nedda. So eyo ensonga nafu nnyo yakunafuya era ng'enkola ya bulijjo okwagala okumalamu emiramwa emikulu amaanyi tujjagera nakyo. Njagala nve wano
nga njogera ekigambo kino munnayuganda yenna ali eyo atulaba era atuwuliriza njagala amanyi nti eggwanga lino lyaffe ffenna twekuba emitima tutunuulire wa gye tuvudde nga tuwa n'ebyokulabirako eri bannaffe abalala abengejinze oba babadde mu situation ezifaanana nga zino bakoze batya okuzivaamu ng'oggyeko obukyayi bwo ng'oggyeko n'okwagala kwo sooka obeere munnayuganda oluvannyuma obeere ow'ekibiina oluvannyuma obeere ow'eddiini yonna gy'oyagala obeere ow'eggwanga lyonna ly'oyagala bw'onoobanga ekyo ky'oyingiza mu bwongo ojja kubeera muzibu okubuzaabuzibwa ensonga enkulu zinaabanga zizze ojja kuzitwalanga nga nkulu. Weebale nnyo mukulu Farouk Ntege ono agambye makanika wa Toyota mu Ndeeba tegeera ensonga eno teweesiba ku RCC tanakuyimiriza abantu boga bayimiriza mu Kampala yogera ne bekikwatako ne director wa Kampala ajja kuyamba ku nsonga eyo ne RCC muveeko. Mukama wange mukulu Sebina tumaliriza mufunza nnyo ssebo dakiika emu. Neyanziza nnyo neyanze kyenjagala okutegeeza bannayuganda kiri nti enteeseganya fenga NUP tulowooza tizandibadde zitegekeddwa bulungi era zandibadde ziri structured nga n'ebigenda okuteesebwako bimanyiddwa bulungi. Ensonga ey'okubiri ne history yennyini alaga nti President Museveni oba ne NRM in general tebali willing kwemburesinga nteeseganya era ne bwebanga bagenze mu nteeseganya ezifaanaganako ng'ezo tetulina results ze twali tulabye okuggyako abo abagenze okunnyikirayo obunyikizi. Ojjukira omugenzi Alhaji Nasser Ntege Sebagala naye yagezaako abeefuddise obamanya abagenda ba ekitiibwa Sebugwawo ba Betty Anywa baani ono yennyini Speaker Anita Amongo enteekateeka ya NRM yakulaba nti buli muntu yenna alimu ensa nga ali mu opposition atwalibwa butwalibwa nanyikira eri ng'era ono bwe yagenze nga Mao bwe yagenda kakati tetulina nnyo kyamaanyi kye tusuubira mu nteeseganya zino. Sitwagala okusaba nti gavumenti eno bwebanga eri etadde omulamwa ku bintu ebya reconciliation kubanga tulina ensi ezikozeko ku reconciliation zetulabye nga South Africa wagiraba bwe bateekawo Truth and Reconciliation Commission. Ojjukira Mao nti bwe yagenda okwogera bwe yajjukiza President Museveni bwe yamujjukiza ebyali mu ndagaano yaabwe ojjukira bwe yamuddamu kyahanze bife bye tetubyogerangako ng'ate kirikiriya mu ndagaano yaabwe kyekyo kyekyamutwala. So tetulowooza nti waliwo ekinaava mu nteeseganya zino ffe ze tulaba ng'ez'ekimpatiira kubanga si nteeketeeke bulungi era ebivaamu bye bino by'abantu kusala ddiiro kubaako ke beefunira ng'abantu individuals naye nga si kulwa ggwanga nga bwe kyandibadde. Shafik tumalirize mu bufunze ennyo okusinga ku mukulu oyo. Nze kyendabira ddala mu dialogue yonna nga bwe nagambye mu kusooga nkyakisimbako essira nti bwe tuba tugenda mu churches nga tukola dialogue n'ebyo tusuubira bye tukoze ebikyamu oba twagala Katonda atuyambemu. Munnayuganda yenna yandibadde agenda mu dialogue ne musajja mufumbo nsobola okuba nti siri so right naye mukyala wange era afuna obudde byaŋŋamba oyingidde kiro naye sikulabye ku TV. So njagala kubeera nga nzijukiza muganda wange ono nti okubeera nti okulowolereza mu busiraamu kintu kibi n'obeera nga gw'osoma bwongo bwange oba gw'osuubira nti nze gwe kyoliko kyekituufu nti abasajja bagenze kukyuka nedda dialogue zibadde weeziri ekituufu kya bennensi egula mulambo nga temuli gugu abaana bali mu a lot of pain bwe tuba tulina dialogue zonna zibasobola okuyitamu abaana bwekuba nti bateebwa because ffe twagiyita political ignorance abaana abamu be baasiba bali ebyobufuzi tabikola ki tebabimanyi bulungi nnyo. Njala kumujjukiza nti Nasulu yabeerawoko mu mbeera bwe zitya gavumenti nempadoninga wano twekumamu omuliro simanya kabaka alagidde tugenda Bugerere kabaka yavaayo ng'omukulembeze
na stoppinga abantu okolaki okusala masses of people bali bagenda okufa ya saving obuki obulamu bwabwe era yogayogana kabaka na meetinga president Museveni ebyapa 256 ne bizidibwa Buganda kyava muki muteseganya so nzomuntu adduka enteseganya gwe n'ogiraba mu kibi kyokka nti yagenze baagala kusala kkubo kale nga newe babadde nga bakyaliwa mmwe mbate mbafaako newe babadde bakyaliwa mmwe mbadde mbawakanya mukola meeting eziri jeno aine mukola akali super akabantu bameka bana ne mutandika okusosola abaki bannayuganda nze nsuubira nti ku TV kuno nga tuyita mu ddoboozi ettuufu kya bugunjufu nnyo okubeera mu nteseganya ze zokka ezireetawo harmony era ono omusajja muyigirize njagala mujjukiza nti abantu abayombagana people in love baboogera mpola because their minds are so close abantu abatali mu love baleekaana kyova osanga omusajja nga agamusajja gwekindo kyo wekagala kumanyira ngaloza because their minds are ziri distanced alwa tebakola kiti bakwatagana so wetunaba tukwataganye mu Uganda ne Fountain of Honor bingi ebigenda okukola ki okuba nti bitereera era baganda bafaabo njagala bagamba nti ju mwebale kubeera bantu balamu mwebale kubeera bulungi nnyo katusuubire nti abaana bano temubakuumidde mu makomera mufune ground ey'okusikirizaako abantu nti bazze kubawolereza otherwise omwana bw'omukuuma emyaka 6 tomututte mu kkooti ti ate olinda bano bagende ensonga y'amakooti ebyo Eriasa kamala okusiibula tujja kuddamu ebyo tujja kubiddamu tubimalirize ebyo Eriasa yanziza leero tuvuze speed mpitirivu mukama asasi kubanga nze soogedde nawadde naye abakwebaza programu eno akabinkano maze ebbanga nga njiraba wadde erinnya lyayo lirabika nga lyakubbinkana nnyo naye ate ngudu ekkakkanako wansi okusinziirako ku programu endala ate ezimu zemmanyi omanyi bw'oteekawo embeera abantu gye basobola okwogera ne mwami Javira ne tumaliriza nga wadde alina ebirowoozo bye ng'alinaanye mwami Ntege wa dialogue nga bagira ekyo kikulu ebyo byenjogerako bannayuganda kuba katwogera kuteeseganya ate tutandika ne tulowooza nti kuteekwa kutandikira ku president niba bannayuganda twelinako obusungu yonna gye tuli n'okeera ku makya n'ogamba neesimbyewo njagala kubeera MP wa Butambala omuntu atakulabanga nako n'akusanga ng'otudde oba mudduwe waffe Butambala n'akuvuma okumala eddakiika 3 kati n'abantu ne batandikira okwo bannayuganda ndowooza twetaaga ne tuddamu ne twekuba mu kifuba ffenna gye tuli tugamba ebintu ebizibu tulina bingi nnyo naye tetusobola ate kubimalawo nga tweraga obusungu obuyitiridde nga bwe tulina ensonga mwami Ntege mwami Nsibambi ne bannaabwe gye baagerako ey'okuteeseganya ne president manyi nti n'oŋŋumu nzibu erina background mpanvu si nnyangu kuggusa kuba kati bw'obeera otandise kwetegereza nti waliyo ebintu ebitonotono nti bano babate president bw'atunulamu nga bantu balina kye baakola nti abo babate ebiki naye kati bwe bituuka ku nsonga eŋŋumu ennyo ezikwata ku buyinza mwami Javira nane ze boogerako tukimanyi nti n'enteeseganya ziyinza obutakola nnyo kyamaanyi naye nga pointi enkulu bannayuganda tuteekwa okusigala nga twogerezeganya ng'omuntu ne bw'obeera okimanyi kino sikkaanya naye ali mu kibiina kiri nze ndi mu kino n'omanya nti ensonga si ya buntu teri wakati waffe babiri wabula ya ggwanga njatusigala Butambala kubagamba kyake Butambala anti era gye mbadde ndaga kubanga tuli mu kisiibo bannabutambala bannange ngando kibibi bulo anti kasotandise okubimenya nyina obimalayo budde kalamba gombe tubaagaliza ekisiibo ekirungi ebisiibo kubanga n'omwezi gwakalima gwatandise bitambulidde wamu tugenda kubanga twogerezeganya mpulira embeera egenda edda mu nteeko ekyo kikulu nnyo ffe ebintu tetwagala nnyo kubyambusa enteeseganya zino zetwogerako naye Butambala gye ziri na buli wamu
okubeera nga tusobola okutwala eggwanga lyaffe maaso. Mukulu Javiera Sebo. njagala mulimu ebyobufuzi akewaffe musite ye Masaka. Ssaabasajja, njagala kwebaza ennyo naddala abo ababeerako nate ne bawanyisiganya ne baweereza n'obubaka, naye kwebaza eggwanga abantu baffe naddala abanga ab'e Masaka naddala Nnyendo Omukungwe nti mwebale okubeera nga mulemera ku nsonga, kubanga ekizibu kye tubadde tulina mu Uganda bwe kubeera n'abantu nga tebali consistent nti Bannamasaka bo baamala ekyo baakimala era gwe wooviira ku mulamwa nga gwe bakuta. Njagala era okukubiriza bannaffe be tuvuganya nabo naddala mu Masaka, nakugambyeko wano nti waliwo omuze oguzze, waliwo abakulembeze abatandise okwetwala nga ab'ekitalo mu kibuga kyaffe kya Ssaabasajja Masaka, abatandise nga beegasse n'ebitongole ebyokwerinda okutulugunya abantu baffe. Twagala kubakubiriza nti Masaka eno yaffe ffenna tulina ogibeeramu, ate n'ebyo bye mulabanga obuyinza obuyitiridde bwe mutandise okuwolesa nti ate muyinza okwekanga nga ate bibakyukidde. Njagala kwebaza ate n'okusiibula abantu bange Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Kwebaza nnyo Mukulu Faruku Ntege bali kujja mu programu eno. Kwebaza nnyo Oweekitiibwa Ssebo Javiera Lubowa Sebina Javiera ow'e Masaka Municipality City Munsase Masaka City. Webale nnyo RSS w'e Kampala mukama wange n'okuuma obudde, nkwagala nnyo n'ogenda mu maaso ne budde buno obw'ekisiibo obutambuze bulungi mukama wange Mukulu Shafik Ali Nsubuga. Mukulu Elias nkwagaliza ekisanja ekitandika emyezi nga 2-3 okitambuze bulungi, kikutambulire bulungi. Tujja kukwatagana wano naffe tuweereze ebintu mu Bannayuganda okulaba nti tukola ku kitundu ekyo. Kyembagamba kikimu abapya abakajja mu paalamenti mujjukire essanyu lye mufunye, bagendera awo mu mbeera gye balimu kati, baleme manyi ngera bwe tunaalaba mu maaso awo oluusi akalulu kano kalina ebintu bingi bye kaleeta. Ekisookera ddala ye shock ekukubibwa mu kalulu otagimanaginga bulungi ng'akalulu kakubye. Bye bino bye tulaba abakulu ayogera kino olwaleero, enkya n'ayogera kiri, abeera ku muzindaalo okwo naye nga buli lwatuukako akola contradiction ng'akaaba bukaabi. Njagala kwaniriza Sebeera bannange bano be tuli nabo, ate ekirungi ali ono ali mu kisiibo, manye olumu atera okwogera ebyobulimba okwogera ebyobulimba naye kati nga bwe tuli mu swawumu ansuubire nti ajja kwekomako. Naye nga mbaniriza baganda bange mwebale nnyo Bannamasaka, mwebale kubeerako, nkimanyi kwe muli era mbaniriza ate mbaagala nnyo mukimanyi. Kanja kusaba producer oyo ajja tuwayo obudde mu maaso awo kama atwadde obulamu inshallah tujja kufuna program zino nga ng'olina ow'e Masaka oyo nakubula ebyo Masaka byokka naye butambala ono naye nambula ebyo butambala yekka bagole bapya olaba n'ennyirira gye banyiriramu bapya bagiyiseemu. Njagala okwaniriza ayina akakonyeko wali bwabadde amaliriza okwogera Omukulu Sebina ayogedde ku Uganda okwagala ensi yaffe ffenna awamu. Omukulu oyo akatuuka oyo ye Mukulu Faruku Ntege. Faruku Ntege abadde nnyo mu by'obukulembeze, ebirala sijja byogera wadde mbimanyi, sijja kwogera nti akola kino, naye abadde mu by'obukulembeze bino n'okwesimbawo kuno n'akugezaamuko ebbanga eriwera. Kati kaseera kano twogera ayina kyatambuza, y'omu ku bakiikiridde abantu abatambuza ensonga ey'okuteeseganya, y'omu ku balabibwako ewa Pulezidenti Museveni. Abalowooza nti abagenda Pulezidenti Museveni balina bikapu bya ssente, kibanga kyekyo yakirina. Bwekiba nkyali kituufu ekyo yakirina. Faruku Ntege nsanyuse nnyo kula programu eno. Sebo nange nsensebuse okubeera wano olunaku luno olwaleero amakya gano. Njagala gwe kubuuliza butereevu
tujja kuteesa ku bintu bingi naye nga biva mu mitima gyaffe naye ekisookerwako gwe ali ku kitaala gwe ne banno abaagenda ne mukulu eyabakulembera Sibambi ne mugenda mu State House ne musinkana president mubadde mu katale kutunyonyola bye muteekateeka okukola bye musuubira bye mwajjayo ebyabalema okujjayo ne musuubira musobola okukola mu maaso omukulu liida wammwe oba kiva ku muntu ngeri gyakirowoozamu omulamula n'akawangamula mulagamba n'ateesa n'agenda yalabiddwako ku NRM secretariat era ng'anyumidde adda anyumidde uniform bulungi eyo neyiye yagiguze naye kati ndowoozayo kwe yabadde eyali mu kuteesa okwo lwakuteesaako tufuna twebuuzaano ki ekinatambuza eggwanga nogenda mu maaso abala mugamba kuyita mu nteeseganya zinaba bwe zityo abala bagamba tebasobola kugendayo era ojja bbagulano mu programu gwe oli mu nteeseganya olowooza Uganda ng'evudde mu kalulu olwegenda kutambula ku luguudo lwaleerwe oluguudo kwetambula luba lutuufu okutambula bwetyo kikyolamu nga munnabyabufuzi omukulembeze w'abantu osobola kwa byonna njagala akubuuza ku bonna abatulaba gye bali gye basinziira kansubire nti bonna bali bulungi ate era mu kaseera ke kamu n'okwaniriza n'okulaba ku bagole bonna bwe tuli nabo mu studio Uganda wange okuva e Masaka Javiira muto wange Mukiibi okuva e Butambala eyo twalengeranga bingi naye ate kisinga okubuka obukulu nti ate wano we tutudde nnawo omukoddomi wange ate ali wano ali omukoddomi ate yafumba so yampa afumba ekeeyo so kaseera kalungi nange okubeera wano ensonga nyingi era nga bwolambuludde zitambula mu ggwanga lino Uganda ate sobola okwekakasaako nti nzirabyeko akabanga kubanga okuweza emyaka 50 tegiba gya buto byoba olabye bibeera bingi oba obirabye ate ekyomukisa omulungi nti sibadde wabbali waabyo ebigenda mu maaso kubanga byonna bibadde bitambula nga mbirimu newankubadde ng'olumu nyinza okubanga badde sirabikira mu kamera oba ebyobufuzi ebyokwesimbawo obutereevu naye ng'emabega tubibaddemu nga tujja tubitambuza bwana Javiira byalimu olwaleero twabitandika dda obaana biyingira mu 1994 very actively tubirimu Makerere University ntugibeeramu obona byabufuzi 96 akalo twakalimu akawana Semogerere ne President Museveni nakwegamba mbirabye ng'ate ndi ku lusegere era nzikiriza mu Uganda okuba nti yewangula mu buli nsonga yonna kubanga Uganda ye nyumba yaffe ffenna weewaka era ffenna abali wano tewali wasuubira kugamba nti agenda kuva mu Uganda agende mu nsi nki endala era bakukakasenga owaayo ne bw'onoobeerayo ojja sigala nga oli mugwira so therefore mu buli kimu kyonna kye tukola tuteekeddwa okubanga tusoosowaza Uganda oba oliawo nti buli bwokola ebintu otandika obiraba mu ndaba ndala edda twabanga ne kasajja kafuba ng'omuvubuka yenna ekikulumba oyagala kukirumba nga bwe kizze okyeŋŋange era ne mistakes nyingi ezikolebwa ng'oli mu myaka egyo naye bw'omala okutuuka wano nga tonnaba kuddamu kigambo oli ne waba Javiira ne bwankuba oluyi nsooka kubuuza ne Javiira ankubidde ki ekigendererwa lwaki ekikulu eky'omunda kibadde ki lwaki ankubye nga sinnamuddiza kubanga osobola okumuddiza olunaku lulamba olumaze ku poliisi weewuuba na bino omusajja ayinza okuba alina n'endwadde ze agudde wali alambadde bakutaddeko n'ogwa obutemu so kati oteekeddwa okuba nga omusajja omukulu okumala okwebuulirira n'akatima kaak'omunda nti ensonga eno eri etya so bwe tutuukidde wano olwaleero ebyobukulembeze oba ebyobufuzi mu Uganda tubiraba nga birabika biringa ebiva ku mulamwa ogwa nnamaddala naye nga tubitunuulidde buli omu ayagala kujja kusobolamu kyayagadde oba njagala bukulembeze obwa MP mbufunye obwa chairman bw'eggombolola mbufunye obwa president mbufunye naye nga waliwo
enkwabulo kuba bano ababadde mu kalulu bonna naawe wenyini nga munnamawulire ng'otunula ku tv okwo obadde olaba ebitambula nga biri ku levo ndala. Akalulu ke tuvuddemu nze nsobola okugamba tekabeerangawo mu ggwanga lino erya Uganda okuwulira nti akutte ekyokusatu ate yawangudde awangudde nga ne diara fomu azirina mu ngalo oyo takola ki tawangudde misana tuku buli omu ng'alaba bw'ogenze ku ttale centers ezo n'otunula ng'oleesa obuwanguzi bwo ebibadde ebyo n'obadde obiraba tulabye nga ne ba returning officers badduka emisinde waggulu tulabye fujjo abasirikale tebabano bagudde mu mabokisi ba RDC sayogera ku mukoddomi wange nga tubalaba benyigidde mu kalulu kano obubi ennyo ebitongole ebyokwerinda so nga laba nti eggwanga lituuse ku level ya ndala. In fact badde survival for the fittest wetutuuse naye byonna nga tubigezezzaako twenyigidde mu sets ez'obululu nyingi okuvira ddala nga twogera ku mulembe guno ogwa President Museveni okuvira ddala mu 9 tuzze tulonda obululu obwaki obwenjawulo okutukaano bulubulinga 8 obutulira akali wetutukidde wano 226 nga ffenna tugamba nti yes buli omu gyali ku koona ali awulira kasajja fuba kamukola ki kamusika nze nsinga kusikangana nekkiriza obagana nti waliwo amaanyi wegatenkana kubanga wetubeera ku ludda luno wetuliko olwa Javiira amaanyi tuyinza okugamba tulina amaanyi ag'abantu naye waliwo naye agamba alina abantu alina n'emmundu alina ne resources kakati wolaba competition ye inzo kubanga teri fair okusinkanya kati tulina okukola osinkanya amaanyi omukulembeze galina n'agamu opposition exactly gabenga gatukagana exactly era gwe mulimu gwe muliko awo ogenda musinkanya amaanyi aga government nga tujjeeko busajja fuba kubanga simanyi oba bwana Serugga wali ogenzeeko mu family meeting bw'ogenda mu family meeting oyinza okubeera nga gwe mutamugalanda asembayo naye ng'ate gwe olina ebitambulizibwako family naye mulimu bakulu bo Baserugga buli bw'oyingira mu meeting eyo nga chepe zonna ozirina ozeetaddeko gwe wakoze olumbe gwembaga gwazimala abalwadde gwe abajjanjaba bw'oyingira n'ebitiibwa ebyo mu meeting wali muyinza obutamala temugenda kumalako kale mukulu Ntege kasooka yayimirika omukulu Faruku Ntege agenda kudda afunide ekika 2 ezinambula kuba olw'okutambulira ensi yaffe okutwala eggwanga lyaffe mu maaso ndaba gy'abadde alaga eyo ng'omuntu ali n'obuuza kakati mugamba okutambuza eggwanga mu maaso nga pulezidenti nga musobola okulaba musobola okwogera naye gwe Faruku Ntege osobola okwogera ne President Museveni n'obaako kyokyusa mu ggwanga lino simanyi nti oba aboogera naye n'ategeera balina bakuba bakiro mmeka oba buwanvu ki tusooke tumanye kubanga olupimo nalwo twagala tulutegeere naye ekyomukisa omulungi nti goyogera naye njogera naye era nayogera naye era nkyayogera naye so kiba kibuuzo kyakwogera na pulezidenti ekyo kyo nkisse njogera naye kiwedde oyogera naye oyogera naye wayogera naye era okyayogera naye butereevu ku nsonga eziruma eggwanga ebintu ebikosa bye tulaba kubanga lino eggwanga lyaffe naye alina abaana alina abazzukulu bonna basuubira oluvannyuma lw'okuvaawo kwe tebajja sigala mu ggwanga lino Uganda so eggwanga libanga lyaffe Uganda nga bwe mpadde priyambe eyo ne tulaga abantu wawe tutuuse wa gye tuvudde ne approaches zetukozesezza ez'enjawulo kuba bino eno enteekateeka gye tulimu si yeesoose era si ffe tusoose era bangi baliyo bagamba nti akati mwesi musoose abaasooka okuteesa baali batya biyinza okuba tebyatambula bulungi naye ne mulamu bwaffe obwa bulijjo wali okomyeko okukola bw'ojja olwaleero mu kibuga n'otafuna ssente nkya todda kera komawo ekikuleeta kubanga kyonoonya tonnakifuna era nga bwe tugenze mu seeti z'obululu ezo twogedde okumala akabanga kawanvu katuleetedde ki fe ababadde ku ludda luno abaagala nti Pulezidenti Museveni aveeko tumuggyeeko abalemeddeko bw'abanga tavuddeeko mu kkuba eryo
tugambe nti lyerisinga okuba eddungi ate wetutukidde wano ng'ebintu birimu kutaaguka byongera kwonooneka ng'ekiriwo nti ffe abaleno tetwagala kwogerezeganya n'oli bwe tuvuganya naye naye nga te background yaffe kubanga ffenna tumanyi nti ebyobukulembeze byobufuzi byakulwanira si kulwanira nti kulina kuba physical wabula iza kuyinza okuba kwa bwongo ne buli omu n'aleeta programu ze ku mmeeza n'aziteekako ne tuziguza abantu baffe ne bazikkiriza naye bwe tutuuse wano ku ssa nti tutuuka ne ku ssa lwaleero nti n'awangudde akalulu ako emisana ttuku bakamuggyako misana ng'alaba infact bakubaaga tebakusanyalaza osuulira ne bakutwala emiggo abasibwa ng'era omuganda bwagamba nti enjovu wezirwanira omuddo gwe gukola ki gwekukutuka kati ntulowooza nti bwetu tube twagala tuga nti ti yes ziyinza okuba nga enteeseganya okwogerezeganya kubaddewo oba tekuvuddemu bibala birungi tugaa naye ekkubiro kati tuliteekewo nga tweyambisa ne ku byokulabirako benchmarking ewalala bwe baba nga abaisirayiri n'abapalestine bakyatuula ku mmeeza ne bateesa ku ffujjo lyonna erikoleddwa ffenna litulaba obutereevu nga tusinziira wano naye nga bakyalina omuwaate ogw'okuteesa bwe tulaba nga olwaliro america ne iran bakyasobola okugenda ku mmeeza okuteesa bwe tulaba russia ne ukraine nga nabo bakyateesa neewalala yonna tulowooza nti okuteesa kuba ddungi ate lya bugunjufu kubanga buli muntu yenna yandiyagadde okutula ku mmeeza n'oyo gw'otakkiriziganya naye ne mulaba wa sigambye nti tugendagenda nti byonna bye tusaba oba bye twagala tugenda kubituukiriza tujja kubifuna ate tuba muteesa bulungi buli wogenda ku mmeeza osuubira waliwo byogenda okufuna waliwo byogenda okuluzinga nyina kinjala okuzzakaawo nanja kizaako oluvannyuma kinyigiddemu nanja kizaako mukulu Javiira nga tonaba kwogera nfunye message evudde omukyala Damali Kibirige Damali Kibirige agambye mbuuliza Javiira ave Masaka oyo nti alaba mutawaana ki oguli mu bano bamukulu Ntege okugenda ne bateesaganya ne pulezidenti ye takiraba nti kyekisaanidde okukolebwa kakati okutereeza ebyobufuzi by'eggwanga lino kyoba otandikirako ekya mukyala Damali Kibirige. Mukyala Damali weebale kuteekako n'otulaba ate n'owuliriza ensonga yennyini gy'oyogerako yeetuleese okukubaganya ebirowoozo n'okuwa endowooza yaffe eri bannayuganda. Ensonga ya mukulu Honorable Yusuf ne ttiimu ye Uganda ng'ali wano ffe tetugirinaako obuzibu nga bo bagenza okuteesa kubanga mu kiseera ekyo nabo kye balowoozezza okukola. Ffe ekizibu kyaffe kiri mu nkwata gye baakuttemu ensonga. Teri muntu omanyi waliwo abantu abaagala ennyo okwambaza NUP endowooza zaabwe era mbalabye bangi nnyo kati ennaku zino NUP buli akwata omuzindaalo abantu bali mu Uganda muno abamu batandiseewo n'ebibiina bye beetaaga okujja ku mpewo batubuulire engeri gye bagenda okutambuzaamu ebibiina byabwe programu zaabwe nga bwe ziri naye ng'oli akeera nkya yagufuula mulimo n'agenda buli radio station buli TV social media wuuyo naye ng'omulimu ogwo omukulu kujja kutubuulira bunafu bwa Kyagulanyi kujja kutubuulira bunafu bwa NUP era aba NUP naye nga pulezidenti wa kibiina mulamba talina na nsonga yonna gy'awa bannayuganda ekwatagana n'ekibiina kye. So okwogera NUP amafuukule gwafuuka mulimu naye ffe twagala kutegeeza bannayuganda nti abakulu bano engeri gye bakuttemu ensonga ffe ye yatweraliikirizaamu. Okusooka bw'ogamba nti ogenze kuteeseza bannayuganda ffe tulowooza nti wandibadde omaze okukola consultation mu bannayuganda bano b'ogenza okukiikirira. Bw'ogamba nti oli opposition
ogenze kuteeseza opposition ninga n'ekibiina kyo kyennyini mwovudde kivuddeyo kigende nti ffe tetunnamusindika. Abopposition ebibiina buli kiseera wabeerawo ekibiina ekimanyiddwa nti kino kyekibiina ekyopposition ekyamaanyi. Mu kiseera kino bw'obanga oswipinze NUP under the carpet oba olimba n'otagirabawo n'ogaa nti bw'ogenze mu nteeseganya naye nga tomaze na consultinga ekibiina nga NUP. Bannaye biki bye mulaba bye twandisaanye okusaba President Museveni ffe tugenda enkya naye mwagala twogere ku ki? Honorable Yusuf yatugambye nti yakagendayo emirundi etaano oba n'okusoba naye ku mirundi egyo twebuuza omulundi gwe yali akonsultinzeeko ba stakeholders okubaga nti bannange ndi mu kugenda wa mukulu kuteeseganya titugiraba. So nga ate kino mumanyi nti kinyigiriza bannayuganda bonna. Abantu kati abasinga okubeera mu makomera gwe booga nti boogenda okulwanirira si ba FDC ba NUP n'aba FDC gye bali. Mukadde waffe Dr. Kano Kizza Besigye gyali mu komera tukimanyi nti nabo gye bali, naye bwe tubala ennamba eri mu makomera abaana aba NUP abakwatibwa bateekebwako emisango kuva 2 nakati oli abalemeddeko afutubaddaga nti nze bano abaana balina emisango naye tubaleese mu kooti kuteeka misango egyo ku meeza abaana kwewozaako, naye gwogamba nti okujjako nga bazze ne beetonda ne bakkiriza emisango gyabwe lwenja okubata. Mukama wange sooka yimirako wennyini kakati makimba nekubuuza badde ngamba nti ebyo byogerako bibiina emitawaana mu kibiina kyammwe era in fact bibateesaako bateesa muwendo gw'abantu abasibiddwa ebbanga eddene, kati tuyagala bakole ki ekirala ekitali ekyo. Kakati twabadde tuli kumpi okulowooza nti bye bateesaako omukulu ekintu n'akyabya nakola ki nalugaa nti nze ngenze kwegatta eri. Kati kiringa omuntu eyagenze okulwanirira ebyaffe n'atuuka eri ne bamugabula ebijjulo neerabira n'ebyamututte, kati akugambye nti ye yagenze dda. Kati bano bamugalange bantege alinga yabalese mu mazzi era kiringa bwolaba owekitiibwa Nobert Mao bwe yagenda nti agenze kulwanirira opposition, bakoze endagaano ne gavumenti beyagenda nabo mu kakundi ke bagenda nabo. Kati bulaba nga Mwami Mbidde ndowooza omulaba bwali mu kustrugglinga ye bamuleka eno bbali nalukola ye akyuka nadda ewammwe kambuzeemu awo sooka osirimu katono ogenda wogereza mukulu Ntege nawe owulira empewo ekufuuwa tolula ngaali mu bbanga nti mukamaawo wabadde akulembera mukulu Nsibambi yabaleseeyo oba nawe kyakoze kyokkiririzaamu mubufuuzi ddala. Osooka siina mpewo yonna, infact wanengambye mpulira akabugumu yakoze kituufu. Yes, kubanga esooka mu byonna ekyokusala kwe okuyingira NRM eyo ddembe lye ng'omuki ng'omuntu kuba temumala kwekuŋŋaanya ogenda okuyingira mu kibiina ekyo kyo ddembe lye sikirinaako mutawaana gwonna kubanga bw'atyo bwe yalabye era bw'ayagala. Ate ku sayidi eno ey'okuteesa ke kali akabugumu ke nkugambye ke mpulira kubanga nkakasa bulungi nnyo Nsibambi yagenze n'omutwe gwe yagenze n'ebirowoozo bye. Ebirowoozo bino ebyokuteesa abirina bw'abanga ayingidde wali nga wali wagenze ffe we twagala okuteeseza nga tulinayo n'ambasada ayina endowooza zaffe oba oli awo abasinga eri bayinza okuba nga tebabadde na ndowooza eno nga balina kasajja fuba tetwagala kuteesa, naye wabanga agenze n'endowooza yaffe ey'okuteesa njagala okumwaniriza njagala okumukubira engalo kubanga endowooza yaffe ey'okuteesa etula abantu tumaze ogiggusa era ejja kuweebwa enkizo y'amaanyi nnyo
yes nsibambi jju kubanga ife ku ndowooza eno okay njagala okumbe ensonga zo kwekyo kyakuwadde kakati nze nkugambye nti bannayuganda bonna badde batandise okuga nti naye ndowooza oba abantu bano batuufu ate munaye kino kireme kino kakati ono ensonga n'ajaasa kati kiringanga bwogenda edda twakimiranga amazzi mu nsuwa edda nawewagesima kutima buli muto bulala nedda otwogera ku history abawaffe bajjajjaffe amazzi bagakimiranga mu nsuwa kakati nga enzizi ziri wala kilomita 2-3 kakati oli azze yeetisse ensuwa ye aba aweta bwati ku lusebenju ekyayi ne kimutega ensuwa bwa ku ttaka amazzi gonna ne gayiika n'ensibambi kyeyaguddemu naye nga kyenjagala okutegeeza wano nti ebyagendeddeko nawuliriza nnyo ennaku zino mbadde mpuliriza nnyo nawuliriza Honorable Kabuusu nga nnyonnyola naye mu maliriza ye n'agamba nti bagenda kusaba ssente bagenda kusaba ssente ezigenda okubayamba okugenda okumobilizinga bannayuganda bayogedde ku ssente olabika obadde togoberera bagenda kusaba ssente ezigenda okubayambako kolaki okumobilizinga nze neŋŋamba nti Moses Kabuusu bw'abanga agenda kumobilizinga balubowa bamukiibi abanabyabufuzi bajje mu ndowooza ye nze ndowooza teyeetaaga ssente kuba ffe ne bwagamba nti tugenda ku Sheraton tosonza kuŋŋa nti Lubowa nsobola okulema okwegulira ekikopo kya caayi ku Sheraton we tugenda okutuula ne bwaga nti bannange bwe tuzze nabo okukola wano mobilization meeting eno buli omu aleeteyo ssente tusasule ekifo tusobola okukikola naye bwe yagaye nti bagenda kusaba ssente ezinaabayamba okumobilizinga awo nze ndaba agenda kumobilizinga buwagizi kubanga NRM ali ono anaakubuulira tesiga weetagenda kungula era bwe banaakuwa ssente zaabwe gwe Kabuusu ng'ondaba kimanye nti ovunaanyizibwa bwe ogenda kumobilizinga buwagizi bwa NRM so si kuteesa ekisembayo ku nsonga eyo Mwami Nsibambi eggwanga lino yalikoze bubi bwe yatandise ng'omusajja omukulu okwogera ebyobulimba ate ku kamera bagambye bagenze n'aba NUP ne tubabuuza aba NUP be bagenze nabo nakati tebannaboogera oyo yabadde kugundi nze ono bw'anaaba ayagadde anaaboogera bw'anaaba tayagadde nze njagala kubawa ebiri mu bantu kubanga bo kati bali waggulu awo we bali balabika batuuse bali detached ku ground njagala mubuulira ebiri mu bantu nti abantu Nsibambi bwe yagenze Honorable Nsibambi yagenze ku kamera okunnyonnyola bamubuuza abantu ki bano bwe babadde nabo ate n'aleeta meeting eya Zedriga eyali wakati waabwe n'abaki n'abakulu b'amadiini kakati nze waffe Masaka waliyo abaana bakola social media blackmail biki omanyi kye bagambye bwe bagize agamba nti kakati ono Lubowa yava Makerere osanga ye yabadde mu State House n'Ensibambi anti Ensibambi agamba mbu asomesa Makerere ate ne Lubowa yava Makerere osanga bwe babadde ki kakati twagenze okulira nti Kasibante ono owa DF akutta omuzindaalo oyo naye atusobedde ennaku zino byaliko atandise okuwa lisiti y'aba abaddeyo aba NUP kati eggwanga baliresaawo kakati okutabuka twabaddeyo uno ntega kubuulire kubanga ye yabaddeyo atunule muzindaalo agambe nti Lubowa twabadde naye mu State House so kakati nga mmaliriza ku nsonga eyo ffe twabagamba ddanga ba NUP nti ffe bwe wanaaba wakubeerawo dialogue twagala dialogue eri streamlined bino Nsibambi bye yakoze bye binyumira Mzee Museveni era nga ye bwaga nti ngenda kumalawo opposition kati ebyo awaba anyumirwa nti omusajja omukulu ng'oyo asazeewo asale eddiiro mu budde bwe obwekawungezi mu byobufuzi agende
Okay. So kati nze mbagamba nti fenga aba NUP sitwagala batusibeke omusango nti twagala kuteesa naye ffe twagamba nti bwe kuba kuteesa kwetaaga okubeera nga kutegekeddwa bulungi ba stakeholders bamanyiddwa bulungi agenda emanyiddwa ono NRM ne President Museveni bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe kuba toyinza agenda na muntu ng'ogenda naye kuteesa ng'omusibye emikono emabega nti ogenda naye ngende warasisi Safiki mu bufunze bwonibwongera mu bufunze byonna mukulu nebwogeddemusanyufu nnyo nze nkola samap wanze ndi Newton oliki ndi Newton otya siina kibiina nze ndi public servant naye of course ebiba bigenda mu maaso mbambiraba ndi musanyufu nnyo okuba n'abasajja abateeketeeke ku pano y'emu era olabira amaanyi ga Katonda kwe kuteekanga mu ntebe eno nayo n'okola ki n'ayogera kuba toneetereza kitegeeza olina okuddayo n'okola ki kuba Katonda yakulaze woojja so mpa ekitiibwa buli omwogezi yenna naye nja kusooka ne aya abasiraamu egyetu mu kisiibo egamba nti rabbi zidini ilman walasuna fakuma bw'obanga osaba ebintu osabangirwa mirundi emeka Katonda akuwa okumanya agobereze n'okutegeera omuzungu kyayita mode of interpretation nti kibi nnyo dokita ogenda mu theatre n'alongoosa omuntu amawuggwe nga mafu n'akola lipooti nti ono ali abadde chain smoker n'amaani n'afuluma theatre n'akwata omune gwaki basigala tomuggyako digiri naye obuusabuusa entegeera yabisoma ati era abitegeera ki atya awo ne tugamba Katonda waba agenda kutta omuntu amusembereza kyagenda omukola ki omuttira mu politics awoomerera nnyo ali so sweet naye ate at the end of the day ali so sour bwe tuba twogera ku bigambo bino ntunulidde abasajja bakulu abadde ddala mu saidi y'abaganda bange ono era ntunulira muganda wange ono nali wano n'omusajja w'erubaga oli MP gwe bajjako ne Rosias njagala bukedde deepule nga akantu ne muganda Rosias nga nze ndi omanya RDC muntu wa ku ground ne muganda ndabala gwe bagenda ososola byonna byokoze sibira bano gwe bagenda okukola ki kuba bakusaba ssente toyagala ziwaayo bakuyita ntoyagala kukola ki gendayo so njala kulaba na Uganda nti politics oba party zonna it is not a committee, it is a party. I want to clear that. NUP, it is a political party, not a committee. Kati mwe mutuula mu committee yammwe ne musayiramu abasajja abakulu gye baava mu DP alina slogan eyali enzito mu Uganda yali etumazeewo nti nekiba kidomola ffe kyetukola ki kyetugenda kyanywereza DP ekyo mulonda ekidomola nti oba kidomola ffe kasita decision ejjalooba kasita eragire beekoze eki eragidde era abasajja bonna abaali abateeketeeke oba abakundiivu baalinga mu DP so bazanya ebyobufuzi ebiri strong ebiri machuwa era bwagenda omusajja abaludde mu DP bwagenda n'akwata omuzindalo bw'atyo yogeranga mpola abantu abo bonna baakubibwa NUP teri mu basajja bakulu ensonga zino okimanyi bulungi twakulanga ku kyalo ndi musiraamu naye wali naananga ekigo abantu abaatabukanga nga bagamba oli atabuse sekagu ali atabuse ne mukyala we tugende omusajja mukulu mu kiki mu kigo olaba that connection yakola ki yabeerangawo nze nabeerako mu kigo kubanze azaala taata wange si musiraamu nabeerako mu kigo essaawa ezi toza kusangamu kitambula okujjako embuuba pusi ezekiro mu kigo tebatambula. It is a daily routine, a straight line. Kakati ensonga emu gye tuba twogera wano tubeere n'amazima eno swawumu nze mbagambi point esoose nti NUP si committee wabula political party bagende beegombe era bakoppe ebintu bya party zebikola ki zebikola NUP terina basajja bakulu ensonga zaayo nga wemuyombera mu nnyumba ebakyanika tekiyinza bbawa legacy ya buwangazi mu kye bakola ki mu kye baliko kwa balese ideology z'ekivubuka nnyingi ng'ate abasajja abakulu balina okubumbawumba ki ensonga nti kasiri gwanga yavaayo nayo kya tractor muzeeyi n'akuba essimu n'agamba batazze bagende bamuggyeko statement poliisi n'ogiranga erumbi ewakasire ki eggwanga newamukira saluti n'ayogera byeyayogera yasibira ali kibuye nti yadde onowo naye akoze kye bayita blind pass
kati mutamugamba nti muyone muteke kabangali genda jeno mu respect akole statement aweye ndowooza ye ffe mwe tugenda okwawanyiza betugenda omwolereza Oweekitiibwa kyogamba kyeki kyetugamba ku muganda wange ono nti omusajja ono muteeketeeke simubuusabuusa mu interpretation ena ntegeeraye era be basajja betulaba nti waali alina okukola ki okubeerawo naye byafulumya bibya dokita oli biba dokita aliwa oli yagenda mu theatre ng'alongosezza amawugwe mafu nakola omuno gwaki gwasigala ate njagala kubeera mutegeeza nti omuwanguzi yenna ayogeza n'amaanyi nze nabeerako abaana enansa nabe baatawaanya abaana baali babbi ne babayingiza ate parties ne bakola batya ate ono omwana mubbi ate agenze mu opposition obubonero bumweramba butya nenzija nemba kumakuma ne bakolera circles nkwa live example jagende nansa noli wa mawulire nabasaba ga people power our power netandika okugenda bo ne mbabuulira damages baliko n'ebirala nti confrontation ya politics sigenda mu kwokya bipiira sikuba bantu nabiki ne bazza people power ki apa navayo nga baga people power bagamba awaki ngeri wansi nti ebibala byagenza okufunamu babirekedde bakulu ensonga endala gyenjagala okwongerera pate zino ngopadde obudde butono ensookozese butono bukulu nnyo pate era kyenjagala ogamba opposition balina wrong intelligence nti bawulira ekintu ku muntu nga wasimba nti gundi yalekade ne bagundi kati nga mukoddomi wagambye nti ali mukoddomi wange ekyo kiyinza okgenda mu pate twabalaba ki n'ebyokwewasa ne babiteeka ku tebo n'ebyabaana mwana gundi yawasa gundi twabalada bagenda sensera buli obeera ne wrong intelligence okulembeza obusungu obutagenda kukola ki kukola abasajja bano bagenze mu kye bayita dialogue kigambo kya muzungu dialogue yeyimirizaawo ensi dialogue buli kintu kyonna omusajja yenna omusiraamu aba ali muswala aba mu dialogue ne katonda we era bagamba weewombeeke totunula bbali tosamwasamwa tokola kutya amata agayiika galeke obeera bwotya bwoti kati dialogue batugikola ne katonda gwe lwaki